Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo sooka okubuuza akama kya lunaku olwaleero wasuze otya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi awo wosinzira okubanga woolabira omukutu ogwa Red Zone TV okwekalakasa kugenda mu maaso kuzzeemu buto mu kibuga Kampala. Njagala okutegeeza nti waliwo okwekalakasa okugenda mu maaso era ng'olwaleero kuzzeemu okubeera nga kukontinuwinga. Bw'obanga ojjukira bulungi nnyo okwekalakasa okwagenda mu maaso ng'ennaku z'omwezi zaali 8 Mande eya wiiki ewedde abasuubuzi nga bagamba olw'emisolo egiyitiridde omwali omusolo gwa IFRIS tetugenda kugenda mu maaso kubeera nga tukola emirimu, tetugenda kubanga tuggulawo ebizimbe. Ekintu ekyo kigenze mu maaso paka n'olunaku olwaleero era njagala okutegeeza nti n'olunaku olwaleero bazzeemu buto. Bw'ogendako eyo street gy'olaba y'ewa Kisekka, street y'ewa Kisekka bagambye tetugenda kubanga tuggula maduuka olw'emisolo giri gye babagereka bagamba tukooye kye bayita double taxation. Kati nga sinaba kubanga nkutwala eyo agwa mupya nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eyo kwata kade aka notification kakuyambeko okujjukiza obeere nga tomisinga nsonga yonna okwekalakasa kugenda maaso mu kibuga Kampala. Nga sinaba kubanga nkutwala kwekalakasa waliwo wano gwe njagala nkubanga nkuwa annyonnyola ku system eya IFRIS. Jjukira bano abasajja bagamba nti guno si musolo wabula eno system oba technology agenda okubanga akozesebwa okubeera nga ate tusolooza omusolo. Jjukira navayo nenkunyonyola IFRIS nenkulaga butya bwegenda okubanga ekola nti URA okugereka omusolo gwo ku dduuka lyo eba tekyetaaga kujjaawo emanya bumanya direct receipt gy'okoze ya sente mmeka, sente z'okuŋŋaanyiza ziri mmeka, then nemanya omusolo gwekugerekera. Sibye bino nti gwojja okubanga owaayo. So kakati abasuubuzi bagamba ekyo kisusse eyo system yeetaaga kubanga etwalibwa mu factories ennene so si maduuka agaffe mu kibuga Kampala. Era abamu bagamba waliwo akakodi oba waliwo akantu ke baagala okutukola babeere nga batubbirako ssente zaffe nga abasuubuzi. Kati no URA yo egamba eno system eyina okukola abasuubuzi bagala tetugenda kugikkiriza. Kakati gwali ku Red Zone TV anjagala okutegeeza nti ekigenda maaso mu kibuga Kampala kwekalakasa okutali kwa kasuka mayinja, kwekalakasa okutali kwa kuba abantu wabula okwekalakasa okwokuggala ebizimbe. Kati kasooke nkuwa omusajja ono then nzije mbeere nga nkunnyonnyola ensonga zino. IFRIS is not a tax. IFRIS is a system used to collect tax. Now, because Ugandans are not used to paying tax, they avoid, some evade. They don't want a system which makes sure that you can't afford to evade. A system is like a CCTV camera watching you. Once you enter the room, the camera is hovering over your head. You say, I don't want that camera. What do you want to do? What do you want to do in that room? So this is the IFRIS. It looks at the supply side and the demand side of the entire ecosystem of a transaction. And therefore, I would like to encourage all of us to know that IFRIS has come and IFRIS is going to stay, to ensure that we know how much have we earned from a transaction and is it what we have declared. And at the end of the day, we shall collect revenue, small revenue from each person paying will make more money for us than now putting the burden on a few people who are compliant and then we leave out others. So that is the IFRIS. IFRIS is not a tax, Ugandans. IFRIS is a system. It's like a camera to watch you what you are doing. Kati nno ebyo ebigambo ng'obitadde ebbali baabasuubuzi bagamba tetugenda kukkiriza system eno kubanga ekola kye bayita double taxation. Tusasula omusolo emirundi egy'enjawulo. Jjukira waliyo VAT, waliyo pay as you earn n'ebintu ebirala bingi nnyo bye sisobola n'okubanga mmanyi oba okunnyonnyola wano naye nga bika bya misolo egy'enjawulo. Kati yo system abasuubuzi bo baagiwakanya okusinziira ku mbeera abasuubula era abakolera mu kibuga Kampala gye bagirabyemu. So kati ekigenda maaso mu kibuga Kampala abasuubuzi baavayo ne beekuŋŋaanya era kitutte ebbanga nga bagamba tetugenda kuggala ebizimbe tubeere nga teri kukola
paka government bw'enaabanga ate egenda tuwuliriza tusigale nga tutambulira mu mbeera tusobozesa okukola. Kakati ku lunaku olw'Emmande abasuubuzi bano baggala ebizimbe byabwe ne baba nga tewali kizimbe kyaggulawo, abantu tebasobola kubanga bagula ebintu lwansonga ebizimbe byali biggaddwa. Kati ekyo ne kitakomaawo, ne basuubiza bw'abaawo minisita ne government nesuubiza okuba nti bagenda kusisinkana Museveni lwali lunaku lwakutaano wiiki eyewedde, wabula abasuubuzi mbu okusinziira ku sources ezimu mbu abasuubuzi ne bagaana tetujja musisinkana kubanga ne tunamusisinkana bagenda tuwa bibaasa bya ssente, bagenda tuwa bintu bigenda kubanga bitujja ku mulamwa, tetujja kubanga tumusisinkana. Kati njagala okutegeeza abasuubuzi baagaana okusisinkana Museveni. Okuva ku olwo era ne bakalambira ne bagamba tugenda kuddamu okwekalakasa kwaffe ku lunaku olw'Emmande. Kati we twogera olunaku olwaleero abo bolaba bakasitoma ababadde bazze okubanga banoonya ebintu awo tuli ku street yewa Kisekka nga omanyi nti abatunda bintu bya spare parts kati bagamba tetugenda kugulawo paka ng'obwenkanya tubufunye era embeera badde ya bwekyali bweti we twogerera makyago lunaku olwaleero naye nga byonna ogenda kubanga obifuna gwe oyogera ki ku nsonga eno. Kati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, bino byonna nga bigenda mu maaso. Njagala nkulaga ekifaananyi ky'omusajja ono. Abamu muyinza okuba temumumanyi, omusajja oyo afudde naye nga abadde mugagga nannyini kizimbe ekimanyiddwa nga Magoba Arcade. Abamanyi Magoba Arcade, oyo omusajja gwe bayita Magoba era amannya ge ye Haji Magoba gemmanyiiko. Kati nno omusajja oyo nannyini Magoba Arcade yesangibwa mu kibuga Kampala era omusajja oyo kigambibwa mbu era naye agudde mu kinaabiro. Kati nobawo wanaabuuza ebinaabiro by'ennaku zino ebitta abagagga bokka, bitta b'amagye bokka, bitta bannabyabufuzi bokka, bitta bannaddiini, kwegamba by'ebinaabiro tubiveeko tubirabe bulabi. Omusajja we bamuyita Haji Magoba yabadde nannyini Magoba Arcade. Kigambibwa mbu amakya g'olunaku olwaleero agudde mu kinaabiro n'abeera nga tasimattuse era bamubise amaze okuba nga afa wakati ng'abasuubuzi mu kibuga Kampala nga kuliko n'abakolera ku Magoba Arcade era ku kizimbe kye mu kibuga Kampala. Abasuubuzi abasinga obungi bagamba tetugenda kugula bizimbe, tugenda kusigala nga tubiggaddewo. Bannannyini business, bannannyini bizimbe simanyi oba beekobaanidde wamu naye nga by'ebizimbe bikyaggaddwa. Amaduuka baganya okugaggula, abantu bagala tetugenda kugula maduuka nga gavumenti tennaba kubanga etuwuliriza. Omusolo gwe batusolooza omungi gususse, tetukyakola ssente. Kati ate waliwo n'omusuubuzi omu yavuddeyo ng'agamba nti emaali ye baagikeberera ku mwalo e Mombasa nga konteyina yakatuuka e Mombasa ate ne batuuka ne mu Uganda nga balina ogikebera omulundi ogwokubiri era nti emaali ye neeyonooneka naye ayagala bwenkanya. Akakatambi kyemmanyi mwakalabye. Kakati ekyo kigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Omugagga Haji Magoba afudde nannyini Magoba Arcade agudde mu kinaabiro n'aba nga tasimattuse. Abasuubuzi baganya okugula amaduuka era okwekalakasa kwabwe kukyagenda mu maaso. Red Zone TV byonna ogenda kuba nga obifuna. Kyolina okukola kiri kimu, aggwatanaba kuba nga osubscribinga. Nnyongera okujjukiza nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification ogenda kuba tomising nsonga yonna. Ojja kuba omu ku abanasooka okumanya Red Zone TV wenaaba etadde ensonga yonna.